Gavumenti ya President Museveni ng'eyita ministry evunaanyizibwa ku kikula ky'abantu egudde mu ndyanga n'ejjamu ensimbi z'omusolo obuwumbi 12 n'egulira abakulembeze b'ennono emmotoka naye ng'amawulire amavannyuma gakakasizza ng'Obwakabaka bwa Buganda bwe bugaanye okunona emmotoka ku mukolo ogubadde ku kisaawe Kololo. Emmotoka ezigabiddwa zibadde za bika bibiri nga kubaddeko eya V8 ng'ebalirirwamu obukadde bwa Uganda 5 kw'ossa eya pick-up eno ng'ebadde ebalirirwamu obukadde bw'ensimbi za Uganda 300. Buli mukulembeze abadde akwasibwa emmotoka 2 era ng'abamu ku bakakasiddwa okunona emmotoka zino kubaddeko Kyabazinga wa Busoga. Okusinziira ku minisita avunaanyizibwa ku kikula ky'abantu Betta Amongi agabye emmotoka zino agambye nti Obwakabaka bwa Buganda babutegeeza ku mmotoka zino kyokka ne bubaddemu nga butali bwetegefu kunona mmotoka zino nti kubanga Obwakabaka ne Kabaka yennyini tebaliiwo kuweebwa buweebwa ng'abamu bwe balowooza naddala nga mu kiseera kino Obwakabaka bubanja gavumenti ya kuno obutitimbe n'obutitimbe bw'obuwumbi bw'ensimbi. And the president would come and she would brief the president that cabinet has unanimously adopted your position, Your Excellency, to increase the emoluments as per the paper presented by Minister of Gender. So please thank her. Today is our achievement through cabinet. Guno si gwe mulundi ogusoose emmotoka okwogeza Buganda n'abantu ba Buganda obwama era nga kinajjukirwa nti mu mwaka gwa 2015 Obwakabaka Museveni yabutonera emmotoka bwe bwali bukuza amazaalibwa ga Kabaka kyokka emmotoka eno kyategeezebwa nti Obwakabaka bwagigaana. Eyali omumyuka wa President mu kiseera ekyo Munnamasaka Kiwanuka Sekandi gwe baatikka emmotoka eno kyokka abangi baamwogerera amafuukuule nga bagamba nti okutwalira Kabaka emmotoka yali alidde mu Bwakabaka era nga n'okutuusa olunaku olwaleero amaloboozi gano gavanga mu matu g'abantu. Abakulembeze b'ennono abafunye emmotoka zino kubaddeko Omukama owa Toolo kw'ossa Mwogeza Butamanya okuva e Buluuli Kyabazinga wa Busoga n'abalala. Omumyuka wa President Jessica Alupo yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno akakasizza nga gavumenti bwegenda okugenda mu maaso n'okufujjirira abakulembeze ab'ennono nti kubanga emanyi butereevu omulimu gwe bakola mu kukulaakulanya n'okugatta bannayuganda. Kinajjukirwa nti gavumenti emirundi mingi akalulu nga kanaatera okutuuka ezze edduukirira abantu ssekinnoomu n'abantu ab'enjawulo mu ngeri ez'okwekulaakulanya era nga kino kirabiddwa nnyo ku bannaddiini ab'ebika byonna mpozzi nga kati n'abazze